afune sente zezimu naye tubajjeko ez'emigabo tubongeremu amaanyi okubanga kibakakatako okutereka akaunti zaabwe zikule. Mukunja sente miliyoni z'ogamba ennya zajja zitya okuba nti ozibanja maama ali? Twazitereka mu Wuma Sacco. Buli kimu maama akimanyi. Ekintu kino baatusuula mu shiiti nga tetutegedde. Baleeta maama Alima wabadde annyonnyola Jeno amugambye nti nze nalirooniiza ofiisa. Era tetubyogerako ebipunda tebabaddeewo. manyi ebyo biba bikwokyesa. Nedda gweri. Kale kambireke. Maama nze obubuzi obwange bubadde butono. Kale bwe tuba twatereka Sacco eyo eya Wuma yeegabanako ddi. Kakati kyenkugambye weewola sente mmeka? Neewola emitwalo kyali nga bakuwa miliyoni era n'osayininga nze omukunja atasera ntudde miliyoni. Bwodda ku desika eddako maama Alima n'akugamba emitwalo anagaleke wali. Naye nga twali tugalekawo Hanisoni nga mitwalo anakolekawo sisobola kyogerera ekyo. Kabuuza maama Alima. Ekyo tekyali dabaye ekyo tekyali mu department yange. Naye nga twalabeka bwe mbanga kuja Sacco etambula etya sisobola ate kugamba leka wali sente. Nze nakuwulira Sacco eya Sacco zonna eziri mu Uganda zitambula zitya. Kati mba sisobola kuwulira yategenda wali ewa treasurer naye aterekayo sente. Treasurer yamugamba oba si treasurer akakiiko kakamugamba tujja kuleka wano olw'ensonga eno. Ani yali treasurer? Hanson Baliruno yali treasurer mu mwaka 2022 okutuuka kati kuba Sacco ekyaliwo nga yo naye obuzibu bwe tufunyemu nti abakomyawo sente abayimbi bonna bali eyo waliwo abatavaayo naye wetubawa list muyinza okutya nti abayimbi bali eyo batwala sente gavumenti zeyatuwa okuyamba ku bayimbi naye ate nga bagikuba bukubi. Omuyimbi bw'abanga muwadde akakadde interest azza mmeka? Wansi nnyo interest yaffe yali ya 3%. Teri Sacco ewola bwetyo. Sacco esinga ziri mu 6 to 8%. So abayimbi twagala tubateeke wansi. Ani yali asinga okutereka sente mu Sacco? Ndooza chairman Isaac Ruchi. Yalinamu sente? Yalinamu emigabo nga 20. Buli mugabo gubadde gwa mitwalo 2. Mukunja agamba nti abanja miliyoni 4 mu emitwalo 6. Sebo Mukunja sente alabika yazeeweerezanga nga ye ekiwologoma nezidda ku simu ye. Kale kamukunzizemu makulu. Atumaliriza. Maama oli agambye mbu abayimbi abamu tebakomyawo sente. Ekibuuzo Mukunja yakomyawo teyakomyawo? Yakomyawo Mukunja. Mukunja sente yazikomyawo. Yakomyawo sente yakomyawo emitwalo 3. In fact Mukunja tukyakubanja yakomyawo kitundu. Ate n'atandika okubanja obukadde buna. Wazza ekitundu n'otandika okubanja miliyoni. Balooya enjagama girekera abayimbi. Bw'oba omanyi oli looya omusajja yannyonnyodde mu kusooka kati wulira tebi. Kale nga tumaliriza ddala Mukunja ne maama Alima mubadde wa Jeno n'akozesa akagambo ak'amagye siizi fire. So ensonga zammwe muzituddemu ziwedde tugenda kuddamu kulaba nga mwerereŋŋana. Maama Alima yalonda ensonga ewa Jeno. Yasooka ne bazigezaako mu kkooti oba kkooti ki ekyamugjayo n'agireeta ewa Jeno Kayanja. Jeno Kayanja n'ankubira n'aŋŋamba yankubira wiiki singa wiiki emu n'ekitundu emabega n'aŋŋamba Mukunja jangu wano pulogulaamu temwadimba mukubidde oŋŋamba zuuku gujje wano si bwe tutyo n'aŋŋamba nti maama Alima ali wano linnya ojje wano ne mugamba so Jeno n'ampa olunaku n'antegeeza nti olunaku lwetyo ojja kujja era nange webukedde n'enjija ne maama Alima n'ajja. Mukama abadde mulungi nti olutuulo olusoose mu ndeeyi tebalukirizzaamu bannamawulire nange nkyebaliza Mukama kuba obwedda maama Alima byannyonnyola. Twala oyogere y'obulimba ndi maama kati mutuuse wano wabweru ndi maama. Omanyi oto bamba nyagenda kwogera nedda ndi maama wano ndi maama. Kati mutuuse ku ki? Makona. byase nayogera nandisoose kuwogera naye ganninze nakuyogera. Export TV to the world.